Tebadda mu Uganda wano twawuliranga ebyafaayo by'omugenzi Nelson Mandela ayogerwako ng'omusajja eyayimirirawo n'alwanirira eddembe ly'aba South Africa mu biseera by'abazungu nga bababonyaabonya nga bamazeeko emirembe. Mandela yayimirirawo nnyo n'alwanirira eddembe ly'aba South Africa ne batuuka n'omusiba emyaka mingi mu kkomera, naye nga lwakwagala nsi ye n'abantu be balwanirira. Naye nga tetumanyi nti mu Uganda muno tuyinamu omuntu agenda okuba ow'amaanyi n'okusinga Mandela. Era kati olwaleero ffe tumuyina nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okimanyi nti ku lukalu lwa Afirika olwaleero buli nsi yeegomba okuba n'omuntu ayimirirawo n'alwanirira eddembe ly'abannansi nga Kyagulanyi bw'akikola mu Uganda. Olwaleero mu Afirika buli nsi yeegomba Kyagulanyi oyo, naye ffe tumuyina, tuyina okwesunako olw'ekyo. Olaba ne South Africa bukyanga Mandela avaawo tebaddangamu kufuna muntu ayimirirawo kulwanirira ddembe ly'abannansi nga kati. Oyo mulwanirizi w'eddembe kati ffe tumuyina mu nsi yonna ku lukalu lwa Afirika, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuyina okwebaza Katonda olw'okuba nti ffe tumuyina, tuyina kya muwendo. We are going to get our freedom or we shall die trying to get our freedom. Good enough, we are non-violent. And we are living in a generation where the world is watching. Our biggest weapon is the camera, exposing all the atrocities that are being committed against the people of Uganda. Yes, kakati nno olwo tuba tusimbudde butereevu nnyo ng'omaze okuwulira ebigambo by'owulidde n'obiteeka mu mutwe gwo. Kati wuliriza nnyo mukwano gwange. Mu mawulire agaakaggwawo bwino amaze okubeera nga afuluma. Munda mu State House waliyo okulya n'okukomba essuwaani, obunkenke n'akasatiro, Jeno Muhoozi Kainerugaba, Jeno Museveni, Jeno Salimu Sale, ebintu byongedde okubeera nga byonooneka. Waliwo essimu enkambwe. Kaakati ogenda kukkiriza, ogenda kutegeera amaanyi ga Kyagulanyi ng'ono yakamala okwogerako mu Geneva Summit ng'ennaku z'omwezi 17. Kaakati mu mbeera y'emu n'ayogerako ne mu European Union Parliament. Embeera eyongedde okubeera ng'ekaayira abasajja abali mu buyinza obw'eggwanga Uganda abaabukwata mu mwaka ogwa 1986 okutuusa olunaku olwaleero ng'emyaka 40 abasajja gye buvuddeko baakola ne pate okubeera nga bagyekulisa. Kaakati nno mu UPDF waliyo okulya n'okukomba essuwaani nga byonna ogenda kubiraba. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira muntu wa bulijjo, mukutu gwa muntu wa wansi. Nange omugezi nga nze ndiwo okutematema okutaggula ensonga nga bwe zigenda maaso naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, mu NUP waliyo amawulire agamaze okubeera nga gavaayo. Kaakati abasajja abali mu NUP abakulemberwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mugenda kakasa amagezi n'emitwe gye basuza. Bulijjo tubagamba nga mulowooza nti abakulembeze ba NUP bantu ba bulijjo, nga bakulemberwa Kyagulanyi ogenda kulaba ekyewuunyo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, amaziga okukaaba, okwaziirana n'okusiita mu bayimbi ab'eggwanga Uganda. Kaakati nno bano beejaga mu biseera ebyakalulu, bayimbira ku mikolo gya NRM, babawa ebisawo bya ssente. Kaakati nno wetuukidde olunaku olwaleero ng'abasajja bagamba Jeno Museveni watukola bubi nnyo okubeera nga watuyingiramu. Kaakati nno embeera eyongedde okubeera nga egaaya emmwanyi. Twajja wano ne tubagamba nti kampeyini bwe zinaggwa abayimbi b'eggwanga Uganda bagenda kutandika okulima ku byalo bafune kye bagulira magala eddiba. Kaakati olunaku olwaleero amawulire gamaze okubeera nga gafuluma ng'abayimbi bali mu kulaajana. Jeno Museveni akabinja akamanyikiddwa ng'akannaamu okamanyi. Kaakati n'akamawanga ga Nampawengwa nga Jeno Museveni ye kyamaani waako ayolekedde okusuulawo obukulu. Wuliriza, jjukira nti mu kabinja kano mulimu n'eggwanga erya Iraani. Kaakati kiki ekireetedde Jeno Museveni okubeera ng'asulawo obukulu, okubeera ng'asulawo ttawulo mu kabinja kano? Ebigambo nkugambye nti si byangu eri Jeno Museveni. Amawulire mangi nnyo ge tugenda okubeera nga tutunuulira. Envumbo empya eziteekeddwa ku ggwanga erya Rwanda. Kaakati nno mukwano gwange ogenda kubeera ng'ozitegeera. Ogenda kutya abasajja Abamerika ne Kagame waasula. Kaakati nno musajja wattu gaakaaba gaakomba akabatwala nga ntulege obuyinza bugenda mu ggwanga erya Rwanda. Nkugambye nti va ku sanctions ze baakubye ku bajenero abana, zino baazikubye ku nsi nga Rwanda. Bino Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byayagala okulabako. Naffe bannayuganda oboolyawo abalaba ng'embeera egaanye bye twagala okulabako munda mu ggwanga Uganda. Kati ekigenda okutuuka ku Rwanda
kyatuuse ku ggwanga lya Iran, kubanga nalyo basooka kuli ku banvumbo zezimu ze batadde ku ggwanga erya Rwanda. Ezimu ku ezo bazikuba n'eggwanga erya Iran okutuuka ekonome yaabwe okubeera nga ate eva mu kutambula n'esooba. Kakati mukwano gwange neeyavula netandika n'okubeera nga yeewalula bwewaluzi. Ampuliriza nkugambe bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira munda mu ggwanga Uganda. Amawulire mangi nnyo, ng'otaddeko ekigalo katambi kano katambule nnyo. Nsaba ate nsooke nkole mbwe nti katono nnyo bwe tuva wano tulyoke tusumulule ate lwogome ng'enkola yaffe. AKTV mukutu gwa nkyukakyuka. Museveni oli mubbi wamu n'akabenja kwemutulugunya bannayuganda. Natunuulidde oluguudo e Dubai lwe bagamba mu Ntebe Express lusinga ebbeeyi, bannange n'ennyeenya omutwe. Oluguudo lutwala emmotoka 3 luzza 3, ate we lubeera e Uganda amateeka gye gatakola luba lutwala emmotoka 6 nga luzza 6 n'okusingawo. Mumukeera bukezi ne mukola ekintu ne mugamba kati katuyise bajeti, katuyise ssente ndi twakozeseza obuwumbi bwe buti. Ayi Mukama, basajja mmwe mwavaawo abatalina kisa, abatalina kulumirirwa bannayuganda. Ate bannayuganda si be basiru, anti ffe tulinga ndiga bakutwala okulyowalira. Kyagulanyi yavaayo n'atulaga tulwanirire eddembe lyaffe. Twawoza mbu ebyo bya Kyagulanyi, ng'ate Kyagulanyi alina buli kimu omusajja kyeyeetaagisa mu nsi. Naye omusajja yatukulembera tuve mu buwambe bwe batusibiddemu emyaka 4, tuve mu busibe. Bannange twagaana. E Uganda avaayo okulwanirira eddembe, avaayo okutubuusa amaaso, ate tudda kumulima mpindi ku mabega mb'oyo akolera Museveni. Bannayuganda tuzuukuke. Eno Dubai twagiwaako obuyambi, neraba Dubai emisinde kweddukira. Newe bukya Uganda ne tukyusa omukulembeze omulungi okusanga Dubai giba myaka egisoba mu 10. Bannange Museveni mwava wamu abatalina kisa. Museveni watabaawo omuntu yabatuma kusaanyawo Uganda, temuli bannayuganda. Kuba ekyamazima singa mubadde n'ekisa ngoba muli bannayuganda mwandirumiriddwa ensi yammwe, ne mmwe mwajja kusuubula. Baabatuma ndowooza kusaanyawo nsi. Basajja mmwe nga temuvudde mu Uganda tewali nkulaakulana eyinza kujja mu Uganda, teriiwo, kuba mmwe mwajja kunona byammwe mutwale. Naye ensi bataddeko amaaso. Lulikya kuba ffe tetumanyi kigenda kubeerawo nkya, tuli baana b'abantu, naye lujja kukya muligenda ate bulumi basajja mmwe. Yes, kakati nakugamba nti buli lwalaba gavumenti ya General Museveni oba gavumenti ya NRM ng'etaddewo pulojekiti oba ng'etaddewo ekintu kyonna ekiringa ekiyamba abantu, oba kuzimba luguudo, oba kuzimba ssomero, oba kuteekawo ddwaliro, bano baba bazze mu kakodyo nga baagala ssente, era baba bazze mu kakodyo nga bakunyagulula, nga bakubbirako nsimbi yamwe wa musolo. Teriiyo pulojekiti mu ggwanga Uganda eteekeddwamu ssente ne banoonyereza ssente ezo nga ze ntuufu ezigenzeemu nga bwe baazisaba. Nakugambye nti omukyala Janet Kataba Museveni yasabye 1.6 triliyoni okubeera ng'aziteeka mu barefugi mu byenjigiriza byabwe, ezitagenda na mu bannansi, ezitagenda na mu baana ba Uganda bonna. Triliyoni tewera ensimbi ze bateeka mu byenjigiriza by'eggwanga ddamba, naye nga ye akugamba nti mutuweeyo 1.6 triliyoni tusomese barefugi. Kati ebyo bye bintu ebiri mu ggwanga Uganda, nti omusajja yakeera ku makya n'ateekawo pulojekiti y'oluguudo ne yeewola ssente ng'omusingo ffe bannayuganda ffe tugenda okusasula, ffe tugenda okuziriwa, n'aluteekawo nga lwe lukyasinze ebbeeyi mu nguudo zonna ze wali olabye ku nsi. Abatambuddeko nammwe ze mulaba ku TV ne ku masimu gammwe abatatambulangako ng'oluguudo olwo, kaakati nno olwa Uganda lolusinga ensimbi. Kati mbuulira, gavumenti ya Mwami Museveni bw'etandikawo pulojekiti ey'okuzimba ekkubo ng'eryo eriri mu Dubai, ey'okuzimba zi flyover eziri mu China, bayinza kutwala ssente mmeka? Buyinza kubeera buuse bumeka oba triliyoni mmeka abasajja bano ze bayinza okubeera nga bakozesa? Bw'olaba oluguudo lwe babalirako ensimbi ezisinga eza luno oluguudo, n'omwana omuto yeewuunya. Kakati nno eyo y'ensi mwe tuli, awo we tuli nga bannayuganda abasajja bwe batutuusizza, kyokka nga ffe tugenda okusasula ssente
ezo oluguudo luno ze beewola okuluteekawo ate era ne batusoloza ssente okuluyitako naye era bannayuganda ne tusigala nga tewali kye tukola ne tusigala nga tetulumwa ne tusigala nga tetufaayo era nga tusasula bulungi nga n'ensimbi zino alipoota yafuluma dda mu paalamenti ng'ate era bwe zisoloozebwa ku kkubo lino tezigenda mu nsawo y'abannayuganda wabula zigenda mu bantu ba lubatu kati tugenda kukoma ddi okusasulira kye twasasulira edda oba okusasulira ssente ku kkubo lino ng'ate mu mbeera yemu fe tusasula ne ssente ezigenda okwera nga ziriwa ssente ze beewola nga balizimba ate nga ssente ezirivaako tezigenda kusasula bbanja no wabula abazikwata baziteeka mu nsawo zaabwe awo tuli ng'eggwanga Uganda nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda Sheikh Ashraf musajja musomoddwa Kayingo ku namba esembyeyo 3711 ng'olina ekizibu kyonna mu bulamu ono omusajja gwe baweekwata si wa majini si wa lubaale si wa misambwa ono tanyeenya nsaasi ono akusomera dduwa ng'ataddeko kabaani saka amazzi ga lukuya embeera neeba ng'ate ekutererera ate mu kisiibo nga muno kakati nne dduwa oba essaala mu ddiini ey'Obuyisiraamu kimanyikiddwa bulungi titewali ssaala Katonda gy'atakkiriza era muyitirize nnyo okwera nga musaba naddala abasajja n'abakyala Abayisiraamu kakati ebyongoma z'okwera nga obitegera mukwano gwange eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lyagezaako okubeera nga alwanirira azze nga ayogera ebigambo bingi azze nga atulaga ensonga nnyingi nnyo nga tuzibuusa amaaso bwe yavaayo n'ayagala okulabula abayimbi n'abagamba nti ewajja no Museveni temujjayo bisawo bya ssente wabula bw'abanga agamba nti abaagala era nga yagala bakolera kyamakulu abateerewo copyright wabula tabawa buswazi tabawa kyennyanja wabula abawa eddobo abalage niwe mugenda okuvuba mumutandika okubeera nga mwevubira abayimbi baalabanga Kyagulanyi alinga abazalawa alinga abayisizaamu amaaso alinga atabaagaliza wabula bo ne bakwata ekyennyanja kati watuukidde olunaku olwaleero ng'ebigambo ebivaayo mukwano gwange mpuliriza abasajja bakabatwawa nga ntulege ng'ekyennyanja ekyabaweebwa kyamala dde okwera nga kiggwawo kati beeyayuuya beeyayamula tebalina kye bazzaako tebalina kyakulya kubanga n'abantu baabakoowa ne bategeka ebivvulu abantu tebabigendamu kubanga abantu bagamba mwatulyamu olukwe mwakolegana n'oyo atunyigiriza mwakolegana n'oyo abuzizaawo abantu baffe mwakolegana n'oyo assa abaana baffe mwakolegana n'oyo atuteddeko emisolo emiyitirivu kati njagala owulirize embeera abayimbi gye balimu nkugambye nti Kyagulanyi byonna azze abyogera azze abibalaga naye nga bo bamulabanga abatabaagaliza wabula nga kyagezaako okubagamba nti oli bw'akuwa eddobo osigala ovuba waakiri ne bw'okwasayo akakejje osobola okulyako n'ogumirako enkeera w'okwatira empuuta naye ne bw'akuwa kishaaka kati mukwano gwange okirya ne kiggwawo era enjala neddamu n'ekuluma ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu njagala owulirize embeera abayimbi gye balimu bwe tuva mu bino ate otulyoke twolekere butereevu Jeno Muhoozi Rugaba embeera eyongedde okwera nga emwononekera saako n'essimu enkambwe Jeno Museveni Jeno Salimu Sale ebintu byongedde okwera nga bikaawa Jeno Museveni yandisuulawo obukulu obw'okubeera chairman ow'akabinja akannaamu kaakati nno emberenge eyongedde okwera nga emugagira abayimbi bagenda kwetuga babaninge sharp objects zonna babaninge ebikwanso ene sharp object majirita abayimbi bagenda kutufaako mukana akaseera stress ajudde mu bayimbi ebyaddala because tewali mulimu emirimu tegikola kitegijja n'olwensonga eyo nti abaali bakirabirawo abafowasiyinga nti industry mu myaka 5 tegenda kubeerawo ba Eddie Musuuza bone beegattagattaawo federation bagikoze tugikubye ngaffe abamu tujikubye naye bo ne basigala ku mulamwa ne bekolamu ssako ne balobinga akasente gye kali era kati Eddie Kenzo y'omu ku abayimbi gosobola okutwalira ssente n'azikuddiza ozibeera nga tezimala teziyinza mujjaawo mutundwe mugana papa milioni nawo 5 n'abalabalamu nga tayita agamba kola 10 bebe kuli yakikolako omusajja nga ndaba twali tuli mu bbaala ku yali David Pier 1 thank you gayi najja nga avudde Bahrain nayaga kutola bebe kulu kukuba ezo nsi za kuchonde ezo nsi wanga mukago ba 5
sente n'aleeta ssente oba yali aleese oba 15 eza dola oba mutwalo Bebe Cool n'amugamba oba tolina mitwalo 6 tetugenda kuteesa ejja dola mitwalo 6 agende ku tuwe yali ya weeks 2 gali n'akoma kugumu kitundu n'amugamba kankuwe namba ya Kaakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja bano nga bakyalina akadde General Museveni we yabeetaagira ennyo General Museveni ng'ayagga ng'alabanga bwe bayinza okumutaasa ku Kyagulanyi amaanyi ge yali asitudde mu ggwanga Uganda yabagamba mbeegayiridde muyinza obutanjagala muyinza okuba nga temwagala kukolegana nange naye temukkiriza okubeera nga mukwata ssente enkalu omusajja z'abawa ne mumukolera kubanga akaseera kagenda kutuuka nga takyasobola kubeera nga abawa era ekiseera kyatuuka mwalabanga eggulu Salimu Sale Generali agoba abayimbi mu lwatu mu kamera n'abagamba nkoye abayimbi sigenda kuddamu kubeera nga mbawa ssente zange munnemesa n'okusisinkana abantu ab'ensonga abantu ab'enkizo n'agenda mu maaso n'okubeera nga abaswaza abayimbi baavaayo ne boogera bingi nnyo naye nga tewali kyakuzza ng'abasajja bamaze okubakozesa ng'abasajja bamaze okubateeka ku ttaka kakati akaseera katuuse abayimbi amawulire agava mu nkambi zaabwe zonna abasajja bali mu kukaaba twalabye liri pazo ng'avaayo n'akaaba amaziga mu maaso ga General Museveni n'amugamba bampaakange afuna omukisa n'atuukira General Museveni ayagala kubeera nga eggwanga Uganda alikuunyuulako awo embeera we batadde abayimbi era nga ne babbuloga bonna ekiseera kigenda kutuuka nabo bagenda kubeera nga abayimbi kakati nno ekkuba emuba nga lyemukutte nga Kyagulanyi bino yabyogera nga mutunula kakati mukwano gwange embeera eri mu bayimbi yeeyo sigenda kubeera nga nandaga wabula Kyagulanyi bino yabyogera n'abagamba mugamba omusajja bawe copyright bwe mubanga mugamba bw'abanga agamba nti abaagala nnyo bw'abanga agamba nti abaagaliza ne babadyeka abafuna akasente abatono bakenzo Bebe Cool bo beeyagala ng'abasigaddewo abalala bonna beeryankuta oyo ye General Museveni ayitibwa Mr. User kakati nno ebyabayimbi saagala bigendamu nnyo njagadde kulaga gwali eyo alowooza nti we banaakuwa ssente zigenda kukubeererawo lubeerera weebeereremu ng'omuntu okola ekituufu mu budde bwakyo ekituufu singa bawuliriza Kyagulanyi ne bamugamba twagala copyright totuwa ssente simanya za federation tetugenda kubeera mu bisako tuwe ekintu kimu copyright General Museveni ku neetaaga gyali yeetaaga abayimbi mukadde ako yali asobola okkibakolera naye kati olunaku olwaleero yamala ddo bateeka ku ttaka balaaja na bulaajani bwe batuuka mu maaso ge afunye chansi n'amusisinkana abula kwaziirana abula kuuta kalevu ku ttaka okulaba ng'afunayo ekigulira magala eddiba awo we tuli munda mu ggwanga Uganda mawulire ge gali mu kubeera nga gatambula kakati eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo wuliriza nnyo mu State House General Museveni kakati nno musajja wattu atuula bufoofofo kiki ekimutuuza obufoofofo ekimuleesa okubeera nga kimutiisa okumukanga n'okuleetawo obunkenke munda mu State House Entebbe General Museveni atuuka okubeera ng'akutte essimu mu matumbi g'ekiro wuliriza n'agikubira General Muzika ne Rugaba mu bukambwe era n'amulabula n'amugamba ku luno ogenda kubeera ng'omendegera wabula nga tetulina kubeera nga tugenda eyo njagala osooka owulirire ebigambo bino General Museveni nkugambye ekibiina ekimanyikiddwa ng'ekyannaamu ffenna kye twalaba nga kize mu ggwanga Uganda era nga Museveni kennyini mwami omukulu ow'enkofiira ye kyamaani waakyo ayolekedde okubeera ng'asulawo tawulo okubeera kyamaani w'ekibiina kino lwaki njagala osooka owulire ebigambo bino ate nzije nkuteereko okakase nti General Museveni ali mu kattu kennyini ebiseera bino ebintu si birungi Kyagulanyi yamuteeka mu ttaala Kyagulanyi yamulabisa Kyagulanyi yamwambula ensi yonna emutunuulidde wuliriza tunuulira katambula mpola mpola kati wano we tulaga we wali ekinyusi ky'akatambi kano kati omubaka wa Iran mu Uganda Majid Safar gavumenti naye yamutisa akazito nga kakwegayirira Uganda mu kaseera kano abakola nga basentebe b'omukago gw'amawanga ga Nampawengwa oba Non-Aligned Movement NAM nabo okubaako kye boogera ku bigenda maaso Iran eri kitundu ku mawanga gano wabulayo America ne Israeli omukago guno baagwesamba. We call upon all countries, especially our neighbors, Islamic nations, the member of the non-allied movements, and particularly Uganda, in its capacity as the head of this bloc, as the NAM,
to speak out against this act. This war does not just hurt Iran, it threatens the peace and security of the entire world. Olutalo luno luviiriddeko amafuta katale k'ensi yonna okutandika okulinnya ebbeeyi olwa Iran okuggalawo akagolomolo ka Hormuz, amafuta kumpi agasaasaanira ensi yonna we gayitira. Uganda nayo amafuta egajja mu kyondo kya Buwarabu nga kati naye eri mu kutya nti mu bbanga ttono yanditunula ebiriroliro ng'amafuta gafuuse otufuta. Omubaka aliko byatutangaazizza ku nsonga eno. Kaakati ekikulu kiri nti General Museveni abasajja aba Irani baavuddeyo ne bamugamba abeeko kyakola, ateekewo embeera, ayambe abasajja aba Irani ng'eggwanga lya Amerika ligenda mu maaso n'okwera nga libasesebbula. Jjukira nakugamba nti General Museveni ku mukago gwa BRICS ayinayo ekigere, kyokka nga mu BRICS eno waliyo China ne Russia, n'omusajja Omu-Irani naye mwali mu BRICS, naye nga China ne Russia baba bakuba tebanyega, era bo bafuula kyesirikidde, beefuula abatalaba kigenda mu maaso. Era China tennavaayo kubeera nga ate egamba nti katuyambe omusajja oba Russia basirise. Kati General Museveni okubeera nga yakulira ekibiina kino ekya NAM eky'amawanga ga Nampawengwa, kaakati n'ebigambo byongedde okubeera nga bimukaayira, ng'abasajja aba Irani bamugamba gwe kiyamaani w'akabinja kano, vaayo obeeko ne kyokola, vaayo tuyambe, vaayo oyogere, tuwe ku byokulwanyisa, tuwe ku magye, tuwe ku ssente. Kakati omusajja General Museveni agamba nze waakiri nsuulawo ekifo, naye sigenda kubeera nga nnumba musajja mu Amerika, sigenda kwetambaala, sigenda kwetaba, sigenda kujja mu lutalo lwammwe. Kakati omusajja General Museveni bino byonna ng'abikola ng'akyagaanya okuvaayo okuyamba abasajja bano nga kiyamaani w'ekibinja mwe bali. Kakati n'embeera esajjuse nga General Muhoozi Kainerugaba ono ate agaaniddwa n'okubeera ng'ayogera obwogezi ku lutalo luno. General Museveni amugambye tolina kubeera ng'olusenyaako yadde okubeera ng'olunyegako, weefuule ng'atabiraba, weefuule ng'atabiwulira, nze nkumanya oli kamwantette. Kaakati no General Museveni ku ssimu enkambwe gy'akubiddwa omusajja, njagala ebigambo birabe, njagala ebigambo biwulire, okkirize amaanyi ga Amerika. Bulijjo General Museveni atugamba nti abo Abamerika mbasobola, era nga Muhoozi atugamba be basinga amagye ag'akabi ag'amaanyi. Bwe baba balumbya Amerika basobola okugikubira mu nnaku, bwe balumba Kenya eyo yo mu wiikisi 2 eba eweddewo, tewalijje ku nsi kuno libasobola. Kakati abasajja batandise okuzingira emikira emabega nga bagamba tetugenda kubeera nga tusobola yadde okukolola tetukolola, yadde okunyega, yadde okumwenya. Abasajja twandimwenya ne bagamba nti tubamwenyereza bubi. Abasajja Abamerika ne batulumba ne batukuba. Jjukira nti waliwo ebigenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Amerika, ate nga bino bizingiramu General Museveni. Kati yeewala okubeera nga abasajja bano agwa mu bulaketi mwe bali, kubanga bamuyigga buli nsonda, banyiga amapeesa gonna ge banyiga, nga General Museveni ali mu kattu k'amapeesa ge banyiga. Kati General Museveni mukwano gwange embeera eyongedde okubeera nga emusajjukira. Njagala owulire watuuse yatugamba nti bano wano ku ttaka nja kuba kubamba malewo, era navaayo ne mbabuuza General Museveni alaba ddi eggwanga lya Amerika nga lireeta bakomando baalyo kati ku ttaka ensangi zino nga balwana n'amawanga ag'enjawulo, balondamu abo abakulu be bakuba minzayiro, mizinga, ate mu mbeera y'emu n'okujja ne bakwata ssekinnoomu ne batwala. Tebakyayina budde bwakuttisa magye gaabwe, basirikale baabwe, bantu baabwe abagezi ennyo bakakensa mu ntalo, babasindike ku missoni ey'okuba ekikomando. Kakati General Museveni olowooza tatidde ebigambo? Nkugambye nga Kyagulanyi yakamala okumuteeka wali mu UN, n'amuwaabira, n'amuteeka mu Geneva Summit mu luggya lw'ensi yonna, ne bamulaba, n'amuteeka mu United Nations mu EU Parliament, n'ayongera n'amukomerera. Omusajja agamba omusajja yandabisa dda, sisobola kuvaayo n'embaako nekyenjogera ku mbeera egenda mu maaso wakati wa Irani n'eggwanga erya Amerika. Kampe kisiiri bwe mba waakuwagira muntu ngenda kumuwagira mu nkukutu, naye okuvaayo mu lwatu abasajja aba Irani mundeke, waakiri okubeera kyamaani wa NAM ngenda kubeera nga mbisuulawo. Wuliriza daba bwe tuva mu kano kugambe nti mu NUP waliwo bwino afulumye abasajja b'ekibiina kya NUP ekyamazima bagezi ddala, wabula nga ne Kagame Rwanda
envumbo ezimuteekeddwako gavumenti ye tesobola kubeera ng'esimatuka. Wulira General Museveni, General Muhoozi ate ku ssimu ebigambo byongedde okubeera nga bibakaayira. Wenjogerera gwe ssebo banya bandaba ekiri mu State House kitokota. Ennyumba ya Museveni etokota. Wetwogerera essaawa zino taata ayisizza ekiragiro ku mutabani Yoweri Kaguta Museveni generali akutte mutabani we n'amugamba shut up you shut up. Nziramu bagamba bino si byange nze ndiwo okunoonya lugambo Dubawa olugambo omukutu ogumanyikibwa ng'ogwa CBS gutegeezezza eggwanga nti President Yoweri Kaguta Museveni alagidde mutabani we Muhoozi Kainerugaba obutabaako kyawandiika ku mutimbagano gw'ogwa X ku nsonga z'olutalo olubindabinda wakati w'eggwanga lya Amerika, Israeli ne Iran. Bino si byange nze mbawa lugambo ntambuza lugambo. Now ku post gye bataddeyo gwatulaba bakugamba ng'olutalo Amerika ne Israeli lwe bagudde ku Iran mu kaseera kano lukutte wansi ne waggulu. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa alagidde CDF w'eggye ly'eggwanga erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba tageza n'abaako kyayogera ku lutalo luno ku mukutu gye eja social media okwewala okuzaalira Uganda ebikutula makaayi byazaalira ku nsiko. Olulubadde lugero. President Museveni mu ngeri y'emu alagidde ba minister ne parliament obutagezaako kukubaganya birowoozo ku lutalo luno si kulwa nga boogera ebyensimattu ne bizaalira Uganda yattu leenya, wabula abasabye bagende mu maaso n'okutunuulira byonna ebigenda mu maaso mu lutalo luno bajjemu ebyokuyiga. Bijjidde mu kaseera ng'olutalo luno lukutte wansi ne waggulu, emizinga gyesooza mu mawanga agasinga mu Middle East, era nga leero luyingidde olunaku olw'okutaano. Omukutu gwa CBS Emmanduso gwe guwandiise posti eyo. Omukulu alagidde mutabani we nti bannaye mutabani osabukana nnyo n'ebigalayika ndowooza amusisa emimwa n'amugamba kyanagwa oyasama nnyo naye togeza n'oyasama ku lutalo. Bana bino just ngeza bugeza nzanya ka film just si byadda nenga yo posti yaddala amugambe togeza. Of course fena tukimanyi Muhoozi Kainerugaba ye muntu agenda ku mukutu gwa X n'ateekayo anything he wants. Era abasinga bagamba alabika si aguliko waliwo omulala aguliko, naye the fact that nti guli mmanyage ate nga kwayisa information esinga ate nga tavangayo gwegaana. So bannayuganda tukitwala nti buli kintu kyonna ekiteekebwa ku mukutu gwe either yaba kitaddeyo oba yaba kisanctioninze kiteekebweyo. The last time twafuna encounter oba an altercation between him, his posts ne ggwanga lya America yali senator eyavaayo n'amukomako ne yeetonda. Senator n'amugamba byapoloje bye tetubyetaaga. Era gwe ssebo oba nnya batulaba Muhoozi Kainerugaba yajjayo posti eyo ne yeetonda. Nawo ndooza taata alabye ekiyinza oleeta obuzibu omwana ayinza okukeera ku makya oba kano nkoogere buyinza okya ku makya nga yanywedde caayi. Mukawulidde omwana ayinza okukeera ku makya n'ateekayo posti naye ate bangayo 7
Museveni mutiitiizi naye simunenya Museveni kuba mutiitiizi eggwanga lya America lirabe edduka kati gwe wenna ayagala okumanya lwaki Museveni musajja mutuufu okukoma ku mutabani we okwewala okuzaala leenya. This is the reason abantu babadde bavayo bagamba nti Iran y'amaanyi ku America. Omwana agenze n'atema omwana producer agenze n'antemera akantu kaneeno n'ateka Iran ku side emu n'America ku side emu. Enamba y'amagye mu ggwanga lya Iran bayina amagye akakadde kamu. Mwe mitwalo 18. America ayina amagye obukadde 2 mwe mitwalo 13 mwe 25 mwasa mwe 25 mwasa. Population ya America ina abantu milioni 347. Iran ina abantu milioni 9.2. Ennyonyi ennwanyi Iran ina ennyonyi ennwanyi 224. America ina ennyonyi ennwanyi 12,717. Tuli fenna tuli fenna muli kumbona oba temuli kumbona. Njagala mungambe nti yes simple tuli mu kukubona. Ne tugenda ku kye bayita naval power ebyokulwanyisa by'okumazzi. Iran eyina ebyokulwanyisa by'okumazzi oba tugambe amaato ne submarine byonna bina wamu 219. America eyina 465. Nuclear weapon eyina 0. America eyina 5,044. Now wetudda ku kye bayita defense budget sente amawanga gano ze gateeka mu defense bano bateekamu $10 billion. Iran America eteekamu $916 billion. Ekubaganyamu Iran emirundi nga luwanana. Kati wetudda ku GDP ya Iran erimu $376 billion. Abasajja bali mu $31.8 trillion. Kati awonenya Museveni ogamba mutabani oto baako ne kyogera ku America. America nga yasazeewo olumba Uganda. In fact mba ne bakyalewo ne bangamba America teetaaga kuba Uganda gizikiriza. Yo kasekera bukezi negamba twagala kyusa Uganda. Mu dakiika 3 eba yakimye edda kiwalaata. Sorry. Omumwa guno. Eba yakimye edda musabba. Kubanga wogeraageranyaamu amaanyi Venezuela geina ne Uganda. Venezuela esinga Uganda emirundi ndowooza nga 10. Naye basobola okuvuba Maduro, president wa Venezuela. Bubi nnyo. So Museveni musajja mugezi yagambye omutabani bambi. Taata bambi tumanyi oyina nnyo opinion naye leero oyo opinion will not matter. Era gwe ssebo banya bandaba okuva olutalo lwatandise omukulu talina kyanyeze wekye. Ate kino eno post ejidde ddala mu kaseera nga America yakavaayo okusanctioninga abakulembeze mu magye ga Rwanda. Ekyo nno it was like a warning to all those people abali close ku gye lya Rwanda. Ate fena tubamanyi onoomu ayita oli kojjaawe. Kati America egamba tujja. Yes, kakati mukwano gwange embeera bwetyo bweri. Mu State House wali General Museveni tibwabulwa entegetege zatandise dde okubeera nga zimufamba okubeera nga yakulira akabinja kannaamu kano ng'ate ali ne mu kibiina kiri ekya BRICS. Omusajja Donald Trump je kawandula bigambo kyavayo n'ategeeza nti ngenda kubeera nga nkuba ggwanga limu ku limu ku mawanga agali mu kabinja ako. Njagala nkutegeeze gwa mpuliriza
nga si byakukayana nga si byakudda wano nti nno tweraga ebifuba eggwanga erya Amerika ekyamazima tewali nsi gye lirumba nesigala nga egamba nti tugenda kusobola oba netasaba buyambi oba netasaba mazzi mu lulimi olwangungu lwoyinza okubeera nga otegeera kegabe mawanga nga China gasobola okuvayo ne gewaasiira naye eggwanga erya Amerika muganda wange kakati onaawulira ekinava mu lyebiraka keryatandise okunyonyogera eggwanga erya North Korea kakati omusajja omu Iran amaze emyaka n'emyaka nga yeegeza mu ggwanga erya Amerika era nga buli lwe bagezaako okubeera nga bamugambako nga livayo nga ligamba tujja kukwa tukujje ku maapu y'ensi yonna gwe Amerika totumanyiira kati bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'abasajja aba Iran batandise okusaba obuyambi nga n'obuyambi omu bwe basaba babusaba munda mu ggwanga Uganda omusajja akugaanye okubaako ne kyoyogera n'akugamba nti oyo tomwogera nako ate kati gwe basaba obuyambi nti bugende buyambeko oyo alwana n'oli oba okitegeera oba kategedde nti omusajja akugambye ebyo tetulina na kubyeyingizaamu teweyingiza mu lutalo lw'abali abasajja abanene balwana kati ate nga bamugamba nti owaaye lwaki tontemerayo ku muggo olaba omusajja bw'asooka n'akulumba gwe omunafu n'akukubisa omuggo gwo gw'oleese kakati nakusinga amaanyi akukubisa gw'otemye Jeno Museveni yagambye Jeno Muhoozi togezaako tonyega tobaako n'ekigambo n'ekimu kyovaayo n'oyogera ku lutalo luno kubanga naffe akaseera ke tulimu okalaba Kyagulanyi yatutinkulira dda tinku yatuleetera dda ebizibu yatutyabira dda akalimu obuwuka tutambula twetakula mu masaati saako ne majaketi ne mu mpale munda kakati nno ebyo ebimu ku biri mu State House wabula bino byonna nga biri bwe biti njagala nsooka nkutwaleko mu kibiina kya NUP waliwo omusajja amanyikiddwa nga Kaweesi kakati omusajja ono azze ng'ayogera ebigambo bingi nnyo era ng'alumba ekibiina kya NRM n'okwogera ebyo ebinyigiriza abantu yavaayo mbu ne yeewola ensimbi ezikwata mu kawumbi kalamba n'aziteeka mu kibiina kya NUP jjukira nti ekibiina kino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ategeeza nti tewali muntu agenda kugula kaadi era bwe bakusaba ssente nti bakuguza kaadi vaayo mbuulire lwaki teyagamba President nti bansaba ssente banguze kaadi yasirika wuliriza kaakati olunaku olwaleero omusajja ono y'omu ku abo abaali baakubibwamu ttooki nga pulojekiti eza NRM era abaali bagenda okukyuka nga bamaze okubeera nga bawangula oba nga baweebwa kaadi za NUP wuliriza nkunyumiza bino twabyogeranga nga mulowooza byakusaaga kati olunaku olwaleero omusajja akugamba nateeka ssente ezisoba mu kawumbi mu kalulu kaatanawangula kaatamanyi nti oba anaawangula naye ne yeewola weewola otya ssente n'ozissa mu kintu ekya zzaala weewola otya ssente n'ozissa mu zzaala kubanga okwesimbawo kiringa zzaala owangula oba n'otawangula oba ne bakuwangula kaakati gweewola otya akawumbi kalamba n'okateeka mu kintu ng'ogamba nti nze nina okuwangula shwaddiiru njagala osooka owuliriza ebigambo by'omusajja ono bimukwatako okakase nti abakulu mu NUP naddala abaali ku kakiiko akasunsuzi aka ECM ekyamazima baakola omulimu gwa ttendo nga bangi ku abo be bamma kaadi baggyeeyo embeera zaabwe ezaddala nekitulaga nti ekibiina kya NUP ekyamazima kyali kyegendereza naddala mu sayidi ey'okugaba kaadi wuliriza tunuulira bwe tukavaamu eggwanga erya Rwanda ekyamazima envumbo ze balitaddeko ng'ensi okusubuligana n'amawanga amalala ebigambo tebigenda kubeera byangu eri omusajja Paulo Rutagambwa Kagame eyavaayo n'aŋŋoola abazungu nga bamugambe tujja kubeera nga tukuteekako envumbo jjukira ono yasooka kwewaasiira ate mu kaseera katono n'avaayo n'alabikira mu katambi nga yeegayira omusajja omuzungu omu amuwe ensimbi yeegayirire abasajja bali abazungu ate baleme muteekako nvumbo kyokka abasajja bano wano mu ttaala batulaga tebabatya ate mu nkukutu mu kyama ne bakuta amaviivi ne bakuta obulevu ku ttaka nga beegayirira abasajja bano okubaako n'embeera gye babateerawo okusigala mu buyinza njagala owulirize ebiri mu kitebe ebiri mu kibiina ekya NUP ate bwe tubivaamu tulekere eggwanga erya Rwanda owulire ensi eno bweyolekedde okwavuwala eggweewo okwavuwala okwaddala va mu kusaaga abasajja abazungu ekyamazima bwe basalawo nti oli mu buyinza bubeeremu obubeeramu naye bwe bakeera ku makya ne bakulaga nti tebakyakwetaaga era tebakyakwagala mu buyinza obwo ekyamazima bano abasajja
basobola okuteera embwa eya Kagame bagijjedda ku muguwa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwami ono yono mujjukira bulungi yo Stephen yoyo yennyini mumula bulungi nnyo yoyo mujjukira bulungi nnyo yoyo Stephen Kawesa mujjukira bulungi nnyo. Kati wano mbu yabadde azzeeyo mu NRM mbwawo yabadde azzeewa mu National Reverse Movement yoyo mbu yabadde azzeeyo mu National Reverse Movement awo tabanga ko wankyuka oyo yabadde yajja kubega bubezi n'akola ki n'alimwa nadde. Kati ebigo byeyogedde benjagala muwulire bulungi nnyo mulyoke mukakase bw'ati bwe yayogedde. Banange bagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange bibiri. Ekizimbe ekisooka bankola millions 45 nga bagala millions 6. Ekizimbe ekirala ne bankola millions 35 nga bagala millions 5. Ye billioni emu ne millions 10. Amangu ddala nga maze okuyingira Parliament sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazinkole ensasula ebbanyi ntaasa emyaka. Baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri singamba sibawadde byonna babitwala. Ndi mu kwekweka bamanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigende. Mbagamba ebigambo bino badde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti bagenda okulayira bulire eggwanga kye bayita NUP. Kati bannange omanyi nze bampita Mugema namugemerawo nga yakajja yalinawo bafoot soja abamu n'abantu be bagezaako okwagala okumugamba amukiwa obudde tavuddeyo. Kati nga bulijjo nkolamu ka forensics katono nnyo okukwata omuntu omuyayira omulimba akugambye nti bamanerenda bamubanja ensimbi akawumbi kamu plus bwe yasingayo ebizimbe bibamuwe ssente bamubanja akawumbi plus. Ladies and gentlemen, omwami ono akawumbi akajja wanga n'ekibiina kyennyini ekya National Platform sente ze twasonda okutambuza campaign twali twetaaga obuwumbi 9 ekitono ennyo wabula sente zasondebwa ku kitebe wonna ewamu zaalidoza akawumbi kamu n'ekitundu. Nkujja sente zonna ezasondebwa mu bugubi zaali akawumbi kamu n'ekitundu n'obusente obugwamu. Kati ye ng'omuntu yali agala okwesimba mu Nansana municipality mbu bw'agatta sente manerenda ze yamuwa ku bizimbe bibiri n'amagoba bambanja akawumbi kamu plus. Obwongo bukola bulungi, obwongo bukola bulungi. Ekibiina kya National Platform sente ze mwasonda twali twetaaga obuwumbi 9 sente zaagaana ne sente zinategerako twasonda akawumbi kamu ndoza ne sente zigwamu wabula ye individual mu statement ye agaba manira mu manja akawumbi kamu ne plus ng'ekibiina kiramba kyali mu okusonda obuwumbi 9 ne tufuna akawumbi kale kamu n'ekitundu. Kati yagamba ulira mu bigambo bye wenjagala otegereze n'ekwezenga ulira abasinga obwe temusobola kulya video ne muzijjamu ekikulu. Paulo Isoba nkutumiddeko nnyo ulira. Banange bagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange bibiri. Ekizimbe ekisooka bankola millions 45 nga bagala millions 6. Ekizimbe ekirala ne bankola millions 35 nga bagala millions 5. Ye billioni emu ne millions 10. Amangu ddala nga
maze okuyingira palamenti sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazinkole nsasula ebbaani ntaasa emyaka baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri siŋŋamba sibawadde byonna babitwala nze ndi mu kwekweka bamanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigende mbagamba ebigambo bino badde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti bagenda okulayira bulire eggwanga kye bayita NUP. Kati mukulu bewabadde nabo ng'oyingira NRM bamanerenda NRM yegenda okusasulira ebbanja oba ekyokubiri omuntu yandiyagadde okumanya teweesimbawo ku bwamemba wa parliament ebbiliyoni emu obukadde 10 wazikozesa ki? Ekibiina kya National Platform ndoza bwoba watuwa miliyoni bazaali 5 bazaaliwo miliyoni 5 kati biliyoni zoyogereramu ozogera buli omu abeera ne kozi lwaki ayagala okujja okusiiga ettoomi ku kibiina kya National Platform. Omwami ono yono wano wulira kitavu kyetagibwa nnyo na Steven kano ke kavuyo wenna mukubiramu bituli kano ke kavuyo Nokkiriza essaawa 10 ez'olweggulo omu ku beegwanyiza okukiikirira ekibuga Nansana Stephen Kaweesa atuuse n'abavubuka ababadde bambadde ebimyufu ku mmotoka eno era bw'amaliriza okwewandiisa n'akwata erimuleese nga baakatuuka ku mulyango kabangali ya poliisi ebeekiise mu maaso olwo omuserikale omwangu n'agibuukira okugobako ababaddeko omugoba waayo kwe kugivuga ekyennyumanyuma ng'agizza munda. Ekyanga nabagamba buli lwolaba omuntu ng'azze ku kibiina ng'ayogeza amaanyi mangi nnyo manya nti oyo ekimuleese mission zino zizimu ku vidiyo ziyaliko ku kitebe. Later. Mwami Kyagulanyi na tiimu ye bantu babi nnyo ngenda kutangaza eggwanga mwami Kyagulanyi bakibali muninde kisawo mugenda kundaba pulezidenti ngala tewali atamanyi n'okukomanda Uganda yonna tewali atamanyi n'okukomanda tewali atamanyi n'okukomanda era buli muntu yeebuuza n'okukomanda sikalina byakoko kati sikalina banno webale nnyo bantu babi nnyo Batukubye sanctions 3 za mirundi 3 tebatukubye sanctions za murundi gumu batukubye sanctions za mirundi 3 nkiddamu batuwujiza sanctions United States of America etuwujiza sanctions za mirundi 3 human rights violation n'okuba nti bamenye peace accord abakulidde mu kumenya peace accord nabo babawadde nga abantu so batukubye sanctions za mirundi 3 ezitya amagye ga Rwanda ng'amagye bagokyeza sanction nkiddamu tugenda zimenya tutegeere kigenda ku impactinga kitya revolution yaffe mu Uganda na kugamba ensonga ze Congo zitukwatako directly kubanga these human rights violators bebamu nkiddamu deal bagirimu bonna bali aba mu kutabangula emirembe wano mu Great Lakes region kati ekigwe Rwanda kyekigwe Uganda ekyo kyote mudawo ne ndoze kyote tukyebuza tukyayinako na debate. These are the same people. Webakuba RDF UPDF yebere kubiddwa webakuba Kagame Museveni yabeera agabanye so ekyo kyote tudawo na kukidiscussinga ko tukiteeka ko debate yo ekyo gwe kayana na keyboard yo so but be sanctions za mirundi ebiri sanctions ezasose be RDF / UPDF but be sanction era nga kitegerekese nti amagye ga Rwanda okuva olunaku olwaleero tekyali funding era United States of America erangidde military cooperation yonna wakati w'ensi yonna n'eggye lya Rwanda eyo nawe bagenda kuwera weno bagiyita Magnitsky sanction tusomesa wano nabagamba nze byensomesa bigasa nnyo side eri naye side eri yekyasinze ezzalawo naye mpola tujja kutegeera twawule wakati wa full figure ne bakasuku ate ffe tusinga okubaagala senga mutugulya data buli lunaku
ezo sente ze muwa bakasuku senga muzi waffe kubanga ffe tukolerera government bada tukolerera government ya NRM kubanga tubalabula mukwate entebe mujiweyo mirembe temuwulira sente muzi wa bakasuku bali abewe muzikale mubawe naffe katutekeyo ensonga ku meza so government yona neddamu kwatagana ejja RDF oba erya Rwanda egenda kubanga nayo efesinga similar situation oba similar sanctions eziweredwa ejja Rwanda jerwali andalino ejja Rwanda liweredwa sanctions zino kubanga nabagamba bana basajja bachi approving mu Washington Accord Kagame je yakolaki je yasigning ya approving ati M23 era nakakasanti abadenga mu bikolwa bino kubanga ki senga ali takiriza nti M23 oba tali mabegaga M23 n'okugifandinga kiche yandikoze yandigambye nti sigenda kusaininga kubanga sinze saba yekira na yeke ya signinga peace accord it was a trap bana basajja je bamusulamu okaka sensi nti ono Felix Tshisekedi bulije kintu kyayogera nti Kagame yatabangula emireme mu gwanga Democratic Republic of Congo kyali kituufu era naye nakola ki na signing endagaano era yali akamala bwati okusayinga endagaano eyo nalaga nti ekintu abanene kyabambisa nakugamba nti olutalo luno lwaki fe tukyalemedde legitimacy eno tukyakiremeddeko ensonga eno kino ekintu bakiyita bargaining power kati wamala okuba mu Washington Accord nalaba nti bamukubye jokira twali tulina two parallel international agreements esooka ye Washington Accord eyo ngerepresentinga Rwanda process kuba Rwanda process eno wali yebali bawuliriza ekintu kya Kagame versus ani Felix Tshisekedi mu Angola then nga tulina n'ekintu kye tuyita Nairobi process eno eyo representation yayo ye Doha agreement oba Doha process jibakola oba Doha Accord nge yabayika jibalina okwesotingira neki ne government yawe eyo Nairobi process kati bano we bazikira bache abantu East African Community benyini batabangula emirembe wa mu gwanga Democratic Republic of Congo kubanga batula meeting ezenjawulo nga tuwayi kituuka olwaki nti ono omusajja Museveni ne Kagame bali balina influence mu East Africa nga bagirina ne mu Great Lakes region nga bagirina kati nga busiriwaza nti balina ebintu bye batuuseeko oba bye bateesaako kumbe they are the real people terrorizing Congo ate nga bebeefula nti bebajja balina solution kino kye nabagamba nti enkola y'abano bano bajja ne batabangula emirembe bamala ne beefula nti bo bebaleeta ki ate bebatereza emirembe kakati bano bamala okuteesa gundi Donald Trump alabanga ebintu ebazanyira ku muntu nga bayita mu Lorenko wachi owa Angola Lorenko not by then it wasn't Donald Trump it was Joe Biden yaliko era njagala mujjukire bali baagala kulemesa Felix Tshisekedi kugenda kusinkana Joe Biden nti kulu era bateekayo parallel meeting mu gwanga erya Kenya ne balonda chairperson wa Great Lakes wa East African Community jukira by then Felix Tshisekedi yali alina okukola ki yali alina okujja kati bali baagala ba stopping Felix Tshisekedi ogenda okusinkana Joe Biden ne bateekayo meeting kwa olunaku lwennyini nti Salva Kiir lwalina okuhandinga over achiwe Felix Tshisekedi yabagamba ntayi sijja kulinnyayo Oshegera sijja kulinnyayo nagenda nasinkana Joe Biden mu gwanga erya Angola under Rwanda process then your process we atandika that was the birth of the Washington Accord Oshegera kati babakwata abantu bano babatwala Doha Felix Tshisekedi agamba gundi kwa basoka genda babiri Felix Tshisekedi ne Paul Kagame ne bagenda mu Doha era Felix Tshisekedi ngale medde ku nsonga nti gwali emebeka go kuterrorizing emyebe omusajja ono nga yagiranga najja nayogera bingi nyo videos naziba wapi byonna byayogera mwabirabanga engeri kye yalinganga yewasiramu mwabirabanga buli kimu kye yalinganga nga yefudde Superman ngutagambwako kakati sanctions chechi no sense okay nabayigamba no sense nabayita buli kimu nabugamba nti ono omuvuma ye naye nga asirise bwati bano bo obavuma naye babikolwa nkiddamu babikolwa just watching kutandikidde no tinjagala nkwe ku history yakana akantu kubanga nakugamba nti ffe wano tutambulira ku history the present then netumanya future ekiriyo future waliyo okuvaako kwa Kagame ne Museveni naye it is a process by process ensonga lwaki bino ebintu bibasomesa era mu biraba bijja bitambula process by process nakugamba nti bino si bya cartoon kutandika kuba explaining la cartoon no please inze nkusomesa policies kubanga zino policies za ddala nkiddamu foreign policies oba bino bye tuli mu revolution ene yaffe si ya guesswork byogera ku macha n'oleeta ebirooto byo how do policies work zikola zitya okitegera ekintu ekyo how do policies work ekyo kye tuliko ekyo munnayuganda kye nkusomesa kye bayita civics na kugamba wane wange tugenda kuyingira mu Uganda nga muli wa first world citizen kubanga mugenda kuba manyi ekintu kye bayita geopolitics kye njagala nkusomese under civics omanyi world order ekola etya ani afuga ensi eno
Okitegera ani afuga ensi eno kati kasita munamanya tali muntu agenda kuddamu kuzanyirako nti n'abaana bakoze constitution national unity platform ngeze kuba president nga bakuta obuyinza otuna bukunzi nomanya nti eno police gye bazanyiramu tuddawa neno paralelo yayo eri wano eno yaabwe eno eri international eno yetulitinga ku international community eno yawa mu Uganda asobola okumenya eno naye ate nebe mukwata so ebyenjagalo yige bana abantu bali babikukweka yensonga lwaki essaawa eno ebintu mubiraba nga bitambula nga wetwabibala nga bimbasomesa we mubiraba kati abantu abo bamufuna bulungi nnyo mu gap kati toyina ngeri kijogenda kukivaamu nti amajeego sige gatabangula emirembe ng'olwedde mu Washington Accord wasayininga dda tosobola ekyo kirabwa n'omuto kyali kya kisiru nnyo omusajja kye yakola nti okulumba Uvira kyali kya kisiru yali alina okulinda attempt endala wasi kyo n'akiteera awo wano kivula aba NRA embagamba mu Uganda nti mwabba akalulu yes naye legitimacy mugirina the answer is no mva mu bintu byemuli mufumbirira kino mufumbirira kiri yes mujja bikola mu system ya okusobola okusirwaza naye bakakasa under international laws atenga zezifuga zezabaleta ku ntebe ate zezibajjako so bino tebikyasobola kukola bibi just muli awo mwerimbalimba mutaddewo bibwanyi biki bibaliya byonna musobola okubikola naye nkubuuza police za mu mukakasa zisobola okulwanyisa foreign police the answer is no kubanga buli law of the land mwali menya dda ne mulaga nti amateeka gano tegabakwatako wotuuka ng'ebisanja biweddewo ng'oyuza etteeka erikwata opposition ng'oli activatinga erikwata ng'olijjawo so ebyo temwerimba bino teri nsi esobola kukkirizayo katemba mwe gwe muzannya teriyo luli mubadde muli successful n'ebyo ebintu nga mukyalina feva y'abazungu government ya NRA government ya Paul Kagame ebanga yonna ne babadde oli basurvivinze nga balaga nti bano bali spirit nnyo bamaanyi nnyo babadde basurvivingira ku bazungu bano abazungu bano we bakeera ne bakuvaamu lwokakasa obunafu bwontoyina kyoli Kagame ensi yonna kati n'amagye ga Kagame yonna gye gali gagenda kutandika okugjiwayo bagazeerwa nankiddamu yonna gye gali buli mission gye galimu gagenda gifiirwa kuba badde ne mission ye mu West Africa kati yo mu West Africa kubanga izo states za Russia yes izo za Russia kati iyo bayinzo sigalayo naye nakibo bajja zikala kata gundi ate jukira obera munaku ona kozesa just ya kwa busente bwayagaddaga goli munaku genda wa kati uli babadde basayininga zi deal multi-million dollar deals zabadde bafuna kati luno bakugambye nti kwatagana ne military ya Rwanda jiri ya Rwanda RDF bagikubye sanction zirumye nkiddamu zirumye kujje twetu kya discussinga kiki ejeri ya Rwanda kiryolekedde tekyali funding yonna ba generals babadde bakuba kino kigenda kubata yetero kuluzinga nga moral ebeera lost dina abantu bennyini amajege nyini abagalimu nawo bagenda kuba tebakyefiringa kubanga jukira katejje balina fuyiza bino kye nabagamba nti munayuganda gwe tebakupakusa musituka situka teri kintu kye mutakolangako buli kimu mukikoze ne lwaki badde tebikola na ulidio ne revolution odwafu yakagamba mbu busimanyi we munasinga we munasituka nga ne bino nabikola we mwasituka kulwaka bakate batta bantu kulwaka bakate wali okwekalakasa emirundi emekaje musituse nga tayi kibeerawo kyoka abadde tebatta ku buli mulundi batta abantu mu kwekalakasa lwaki zino abasajja bano badde tebajjanga tulina okukwata police zino ne tuziteeka mu line ne domestic police ekintu ne kyabika tokeera ku machano ogira bugizi okiga bino si byakatemba tuli mu kusaaga muso you have to be patient as we move day by day we are breaking this we shall break the chains okiga tujja ku breaking the chains ekyo kibabuulira tugenda kumuyingira Iran bagikubye sanction paka weri okiga bakuwa Venezuela sanction paka we yali bagituusaawo ne bano babatandiseeko bagenda kuba sanction babavuwaze paka we banaabagala okitegera paka we banaabagala gana mampati kagenda bagwa kati yejje bamaze okuba sanction one bagenda kuluzinga moral ku field ku battlefield bagenda kuluzinga moral ngali amanyi gabadde balina anga bawulya bakabinyo buli wamu we bali kati gabawedde ebyo watiro wabitemye we bamuyita mu America nkiddamu bagita American Foreign Policy Eric Prince huya ondozo mulaba nga atambulako ku street za Uvira bamaze okubembwa ne bazisesebula atawa balaze mpinza abakubye nsonga kyakoze eki avude ne ku street n'atambula oyo bamuyita Eric Prince kino kiroto kyantiisa nkiddamu ono kiroto kyantiisa eri bakyali abo ono kiroto kyantiisa kyabakola ono bajja mugabugamba nti alo waliko nako wali awo ninawe ninza bamwe order mugambe awo bojja kulaba tabbu nakugambye bano beetaaga Great Lakes region tebeetaaga Congo
beetaaga Great Lakes region. Great Lakes region ani abadde agitabangula nze nange simumanyi obula kyemanyi nti ayambala akakofiira yakamala n'okubba akalulu ka 2026 n'ate legitimacy ekyagaanye era nga naffe tukyakutta ababaka ba NUP tubagamba National Unity Platform Musaga teri kwayo legitimacy wano. Yes, tukyabalaba tubalaba tuli balina okitegeera kati omuntu yenna alina okuddamu okukwatagana n'eggye lya Rwanda bagenda kukooca kitegeeza funding iyo nayo nebadde ejja nga basupporting amagye gano tewakyali kino ki tugenda kulaba parallel budget nga zigenda kuva waliwo ensi gye bayita Uganda mbu ba Uganda n'eno kati gana amagye babeera gabagakubye sanction kitegeeza tekyali funding kati sente y'omuwi w'omusolo gw'e Uganda yegenda okutandika okusasula amagye g'e Rwanda. Mark my words. Sente y'omuwi w'omusolo owawali yegenda okutandika okusasula amagye ga wano. Just watch that space and see. Kakati bano tebakyalina ddiiru sente bazitutte kampani bazikubye kakati kitegeeza Ugandans are going to suffer such that the Rwandan forces are paid their salaries. Tekyali mission zonna. In fact ne bagenda bejjako ebya RDF betekeko UPDF babulye muri basobola okufuna ku mission basobola okukola bafune kasente. Yes bagiyita America nkiddamu bamuyita mu America olwabeera asimbudde akutandikira ku sanction n'akwokya agenda okujjako engalo nga naawe okkiriza nti okuba bakuba Kagame sanction bakuba uli ayinjija Kagame bakuba Mugabe sanction n'atuuka n'akasuka w'entebe bbu yali ayina ejje yali ayina bitanka yali ayina ennyonyi yali ayina miji ng'alina buli kimu naye kye baamukola bamukuba sanction n'atuuka n'akasukawo n'entebe n'adduka ekyo nabagamba twetaaga sanction tugenda kufunda mu ggwanga wano. Waliwo ne yaŋŋambye nti waliwo yabuziza ekibuuzo nti senga sanction zino bazibakuba tebasobola kukyusa kampani ne bakyusa amannya. The answer is no. Kati buli kintu kiri frozen bakikutte tekyaliyo transaction kati yonna gyesobola okukola kyogamba senga Russia tenakyusa bintu byayo njagala ojjukire Russia olwalumba Ukraine ne bamubirawo zi sanction n'abagagga ba Russia bonna ne bakuba zi Roman Abramovich ne bakuba zi sanction ebintu tebidda mikono gya government ya Bungereza era kati Chelsea eri wansi wa mikono gya Bungereza kubanga Roman Abramovich bamwocha zi sanction era byobugagga bimu ku byakola ki ku bibawamba ne Chelsea yaliko so ebakuwamba ebintu bino bidda mikono gya government teri transaction gyosobola kukola teri ebintu bisigala bitambulanga ebirina okutambula naye kati sente zino assets zonna na accounts zeyo investment bazifreezinga kati senga ensi ekyuka bakwata ebyo ebyobugagga ne babiwa ensi ebikiraiminga ne babiwayo kubanga zino sente zibeera za muwi wa musolo munnansi oyo kati bano ba generals abalwadde bakubye sanction kati sente ezo za bannansi bazibba ku bannansi kati government weenakyuka bagenda kukwata ebintu bino ba assets zino baziddize bannansi kati ono takyaginako access yonna talina takyasobola nakusikayo ku account wadde n'olwataano mfreezing zonna ziri mfreezing ziri frozen okitegeera ekintu ekyo katanya transaction gyasobola kukolerako senga bamujja sanction okitegeera senga sibe bati bakolanga buli bazikuba nga akyusa amanya teri kati biwambe biri frozen so tekyali kwatagana na RDF eyo yenkwatagana ekoze eki emenyeddwawo. Then number 2 ekintu ekirala ekizeeko nga bamaze okufreezing ebintu ebyo the next thing is tekyali mission yonna egenda kukwatagana na ggye lya Rwanda. Paul Kagame mission bamutemye ebiwawaatiro eggye lya Rwanda tekyali mission yonna nkugambye bakubye ggye sanction ne bakuba ne ba generals sanction ne Rwanda ng'ensi ne bagyokya. Yes ziri satu banange era nyongera okubeetondera wano wetutuusa okuba half-baked news banange katubimaleyo. The good news is the problem is the solution. The problem is the solution. Omuzungu abanga problem yaffe mu bino bye tulimu leero atera ye solution. That same person is the solution. Nebakugamba abazungu tetubeetaaga nyonyo they are the solution. Kati ebigambo byono omwami byali mu kwogera nga agamba kakati kukituuse ku Irani abafirika fena bigambo bya Museveni si byange abagambye mwe kyatuuse ku Irani kati abafirika fena twekwate tukole ejje eri awamu tetuna kukkiriza America kujja wano kati atandise campaign anti-American campaign kubanga akimanyi nti yaddako kati ali mu kwetegaatega abeeko at least afunayo abagenda omuntu asaka amanye nti kana akasika ajja kujja kanyambe teri asobola kwesimba mu America ngawe bakuba Gaddafi nga mutunuulidde bwe muti namwe bagenda bawujja ng'ensi zikutunuulidde bwe ziti nkiddamu ngawe bakuba Gaddafi nga mutunuulidde bwe muti nga teri yonsi ya Africa ejja kumutaasa bagenda kujja. It is your turn now. Wabula okyalina chance ey'okuturninga things and make things right. Okyasobola
It is not over. Tebinabo china yo chance. Yes, mucha alina chance. NRA mucha alina chance. Kidamu mucha alina yo chance eyokutereza ebintu bino. Naye senga kigana. We don't have any option but to support America. Tudde ku street tukube pate. Tuwanike bipande thank you Trump. Gwa singo gunde saba Trump. Respect isa Trump. Abana be Iran kye bakola. Naffe kye tugenda okukola. Tugenda okwebaza omuzungu wano. Tugenda ku awula simanche tugenda okukola. Ndoza ne embassy zo tugenda tuzoze ndabirwamu zonna nga tuzoze samata. Milk. Olunaku tugenda. Twaba kyawa abantu mmwe. Tubalinako obusungu. Ay. Ebyo muleta bakasuku ebyo. Twabako abantu mmwe. Tubalinako obusungu. We hate you with passion. Ngamwe mwatweta mane passion. We hate you too with passion. Ekyo nkibabuulira. Naye ffe tuli ready to let go of the past. Tutambuze ensi yaffe. We can live with our enemies. However much you are trying to isolate us and discriminate us and eliminate us, we shall live with you and we shall not take revenge on you. But the world will revenge on you. Ense jja kubakuba. Guiltiness jja kubakuba. Mutuko kubanga mu society temusobola kubeera munefere tujja kubattanga mwe mutse bantu. Kitegere kino ekyo. So Munnayuganda bati bocheza then sanction eyokubiri yegenze kuba military generals. Kiba bakoze bano. Kiba bakoze mu bano be baduumira. Omusajja amaze okusayininga Washington Accord agisayininze. Kakati mu bano ba generals mbubo be ba Anirule bagala nnyo Rwanda era Kagame kyayogera bo nga balumbirawo mu bakabinyo bakola oda bakubye bali sanction. Ono tasobola nazibajjako. Baba ujiza sanction ne bakakasa nti bulijjo Kagame si alpha ne omega. Waliwo omusajja omu yakwata akazinda yamugamba nti njagala obeerewo okakasa nti sigwe Katonda. Nkiddamu waliwo omusajja yakwata akazinda lawo n'amugamba njagala Museveni abeerewo akakasa nti si Katonda. That time is nearer and it is coming close, very very close. You are going to lose it all. Ebyo muli mu kwegumyagumyana mu system. You can do whatever you want in the system, but you cannot control the revolution. You cannot. That your time is coming. Your time is coming. Munnayuganda just keep pushing and don't be pressured. Tobeera ku pressure. Wabula kola ky'olina okukola with confidence. Omanga mwekalakasa mu diaspora mwongeremu, abawandiika amabaluwa mwongeremu, abalumba ku office zaabwe mwongeremu, buli omu kyakola yongera mu diaspora ejja ku government. Nkiddamu diaspora ejja ku government. Sanction zino ze bakubye Rwanda tezibadde within the system. System tesobola kwekuba sanction. Tubeera na foreign nejja ne bakwocha sente kati zo sente zirugenze bano ba generals bagenda kwavu wala kubanga ne Kagame naye talina sente zagenda kwa kuliplacinga business zaabwe ze bakola tewali mutegera naye abaguzi be badde batwala within nga bigenda outside any state ekwatagana ne America Magnitsky erumi kakati Kenya bakulabe ng'ogula ebyamaguzi byezino company Kenya bakulabe Tanzania bakulabe nawo ogenda kulozaako ku bukambwe bw'omu America agenda kuwugizawo the same sanction bajita Magnitsky bakuwa kale tandikidde Rwanda babatandikidde Rwanda kale kuba eno main branch ate kasito cha main branch itegeza ne company yennyini ogikoze eki ogikubye so main branch bajocheza yes ba generals babakubye kati sanction ezisembyeyo bakubye Rwanda sanction nkiddamu Rwanda bajiwujiza sanction sinategeera nkyagisoma mungi tegeere Dennis Jenji kunnyonnyole naye nga nature yayo wengisomye etandise okunfaananira economic sanction nkiddamu Rwanda balabika bagikubye economic sanction nga ensi balabika bagikubye economic sanction sinaba kugiprovinga sagala mutandiko manyi musale ebigambo mugambe Shama yatugambye Rwanda bagikubye economic sanction Rwanda ngense kubidwa sanction naye nga nze wentandise okusoma nature yayo irabika economic sanction akati wabera bakubye economic sanction trade barriers nga nyingi ezigiriko era Paul Kagame avuddeyo ku speed n'agamba nti sanction America zeri mu kumukuba ezimukuba with bias kubanga erina kukuba side zombi naye nakugambye ono omusajja akola according to his interest zaabwe ziririddawa ekyo kye nakugamba Uganda kyenjagala weetegereze nnyo interest ziririddawa olutalo baluyita de-dollarization olutalo baluyita decolonization ate agezaako beeri jamu nti agenda mu BRICS kakati ate Felix Tshisekedi bamwangaza ati Felix Tshisekedi agamba nti kakati gold wamamu bawadde abalasha tebajja muteekako magalo n'abachina ate kati bwogamba munabo bakube terigo bagenda kukuba bagenda bawuja sanction teri ebifete mutukabirira wano bulijjo mwewagawaga wano nakati ate babuuki ate mutugamba ate kakati ate sanction lwaki bibino byenjogerako nanyi mwagala nnyo okusiba muyinza okugamba ate kakati gwe wabadde oyogera baki musooke musibe bano bannamawulire ababyogera then nange mulyoke munnoonye naye ate nze mujja kwetaaga mu visa okitegedde
ategete kubira mukama engalo ez'amaanyi okitegeere nti bano babakubye sanction. Yes, babakubye sanction. Kati ekirala kye tugendako nti tugenda mu New Rwanda. Yes, New Rwanda yesonze ngame coalition ye ekyanyize. Coalition yegamba nti ffe US tuli ready okubawa buli kye mwagala. Nkiddamu coalition yegamba nti ffe tuli ready okubawa buli kye mwagala okulaba nga tumaliriza abasajja bano ababiri. Abasajja ababiri ge bakomba ge bakabe mbeera sinungi. Twitter general tacha tweetinga simanyi kyatuuse. Twitter general munonyeeko alabika mulwadde. Yes, alabika mulwadde kuba sikyalaba ku tweets nga zikyeyongerayo mu video za Facebook ndaka tugenda kuba twogera ku Robert Amsterdam nayo no nga tatuli bulungi. Robert Amsterdam mukimanyi nti yawandiikidde akakiiko ke bayita CMA batugobe mu Commonwealth. Manje kitegeeza okutugoba mu Commonwealth.